Yes, Faadi TV ujimbaniriza akadde kano. Banange mwasiri omutya muli mutya. Ngenda kusaba osubscribe nga tonyegene kale comment section weri abakabontera mu comment section article ngo gifollowinga bagita Faadi TV UG. Mbatumide kabali kata. Mbatumide kabali mu ggwanga lya Saudi Arabia Pretty Aisha nakiri wa Catherine nakato Judith nkutumiddeko mbagamba nti muli bamanyi nakasita Rosette nkutumiddeko alokubanga ogifollowinga abali Saudi Arabia mu kibuga kye bayita Riyadh nabasinza mu kibuga kye bayita Madina nabasinza mu kibuga kye bayita Haba mbagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga amugifollowinga bagita Faadi TV nabali Jida mu ggwanga era erya Saudi Arabia abali Qatar mu kibuga kye bayita Doha mbagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga mugifollowinga bagita Faadi TV UG bagamba nti naye abaana batandikise Rema Namakuula bagamba nti Yaguula Akabiina kubanga bagamba mama Akabiina nga kagejja speed mugwomukaga ngati wakalina nile banga liyiseewoko tulimo kitoba abaana bagamba mugwomukaga ngati walirina ebbida bagamba ligejja bitya byonna linene bitya ndozo olengera wano ka screenshot kano abaana basinga beebuuza naye Rema dine bina tewatiti bagamba talyambadde bwambazi ekiri ku social media kikambwe kasukuli yabitandise nga yebuuza Rema line bina alijjewa abaana basinga bagamba nti Rema Namakuula ebina mbu yalijje mu ggwanga erya America gyaliguzijjukira sigwe gusuze kubanga bamulumiriza ebbanga erisemabiga amawulire gatambatana galaga nti munnaye Yakaguula Akabiina era Akaguula dola 10,000 10 zaali 2 obukadde almost ndoza nga 7 2,000 eza dola ya abaana bagamba nti ebina Rema Namakuula yalifunye kugamba kola ki kwegamba kutunkana na Catherine kusaasira kasuku bwatu bwakoze ki bwe yagambye kasuku yabitandise essaawa zino bitambula yagambye nti sister ebina lyoleese terikuwalanye kusaasira ande ga essaawa zino Rema Namakuula abula katono competinga na kusaasira abula competinga na kusaasira essaawa eno kasuku ye bwatu byakoze eki bwe yambuza namugamba ati sister ebina liwaleese omanyi beddira omuziro gwegumu bona balugave Rema Namakuula ne kasuku bona balugave kyobola amuyise sister amugambye sister ebina liwaleese terikuwalanye kusaasira naye abaana essaawa zino kyebakola ku social media bagamba nti Rema Namakuula alabika yaguze kagule omanyi naku zintu byakyukamu obina babutundira ddala abakazi abwambala nga omuntu bw'onaayambala empale nga watuuka okwepangulula kubakola ki kubanga omuntu w'onaapangulula emmotoka oba akagaali ng'okapangulula kuba kwepangula wabanga eyokola ki eyeyambula oluusi okola ki okugyamu engoye munange essaawa zo bitambatambula kadde kano ku social media kuva lunaku lwaggulu byatandise lunaku lwaggulo njuka Rema Namakuula babadde Saudi Arabia n'omwami we era kati essaawa zino bakoze eki baavuddeyo bali bannamikwanja babadde ngenda kubanga basisinkana Saudi Arabia mu kibuga ekya Riyadh balina abawalabu baali bagenze kukola ki kubanga bamiitinga naye nga abaana bamuli bubi mukazi wattu Rema Namakuula bagamba nti maama Rema Namakuula oli luno si gwe gusoose guno gwakubiri nga bakola ki abavaayo nga boogera ku nsonga eno bagita Faadi TV UG subscribe ate onyigende kale gegamu ku mawulire agatambatambula essaawa zino wenjogera ku social media gegamu ku ago agatrendinga akadde kano era mbebaza bagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga mugifollowinga bagita Faadi TV UG kaakabiina baba kageze lengera gwe bifaananyi bino mazima ddala beera bulungi mweraba